Embeera bwetyo bwe badde wali ku Fangon Forest olunaku olwaleero Alien Skin ng'agezaako okuba nga adduka abapoliisi abadde bazze okuba nga bamukwata oluvannyuma lwa Bajjo okuteekayo emisango. Kale ebyo n'ebirala byenziza okuba nga nkuwa olunaku olwaleero naye nga nkujjukiza vidiyo eno nga bweri enkola yaffe ku Wonder Boy asooka ogimpereka like ate esobola okuba nga etambulira ddala bulungi. Naye nkujjukiza mikwano gyaffe tutambula nabo aba Wonder Jazz bano batuusa mijozi okuva wali UK nga bagambye abantu bagambe ffe twasalawo okuba nga tubaleetera egyo gyokka egiri origino ate ku bbeeyi ensamusamu. So yonna gy'osinzira okuba nga otulaba abakulu bano bantegezza nti basobola okuba nga bakuwa omujozi ttiimu yonna gye wagira ate kino kiba nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Oboolyawo ne tukuwa n'ekisingako kwekyo kati nkujjukiza olunaku olwaleero Alien Skin afuuse Alien Skin Hajimiti naye tubeera naye okulaba nga tukuwa ebyakabi bwe biti kati kossa ne baganda baffe ab'enjawulo abenja okukoonako mu maaso awo naye ng'essaawa eno njala kunyumize olutabaalo era nga omukulu ye kigambibwa yandiba nga aliira ku nsuku. Alien Skin nga tetunagenda wala Alien Skin yavuddeyo akavidiyo akamu ngenda kakuwa maaso awo n'alaga nti principal Bobi Wine bw'abanga ddala ekituufu ali mu struggle atunde ennyumba ye n'ebimu ku bintu by'ogenda okuwulira byagambye. Agamba nti omukulu tali mu struggle era mpo abantu abali mu struggle balala nnyo. By'ebigambo bya Alien Skin era ngenda bikuwa maaso awo. Kakati gwe njagala ombulire ekituufu Bobi Wine ddala ali mu struggle oba tali? Kale bw'aba ali mu struggle bw'aba taliimu nga Alien bw'agamba kituufu yanditunze ennyumba ye. Njala tutambulireko awo olunaku olwaleero ate ngenda kuwa ensonga endala nnyingi nnyo. Njala tugende ku nsonga y'omukulu Bajjo events emisango yagitaddeyo era nga Alien Skin bwetwogerera ye poliisi yabakanye dda n'omulimu gw'okuba nga bamunoonya olw'ensonga toyinza kulumba muntu ddala ku bizinensi omukulu kigambibwa yadde nawa ku ofiisi eyo ngimanyi eri wali Makindi awo kumpi awo ndooza opposite court side zaawo era nga emirimu gye wagikwasaganyiza era ndooza eyo gye mwabadde mulaba babadde balwanira eyo paaki eyo washing bay era akolerawo n'ensonga z'endala nnyingi nnyo. So okumulumba ndooza kyabadde kikolwa kyendowooza nti kyabadde tekyetaagisa but of course Bajjo naye azaavuma Alien Skin ebbanga yamutuma n'erinnya Alien Skin. So tetuyinza nakyo kukijjawo omukulu biyinza obba abadde nga abiraba era obusungu ndooza bwepise n'agamba eggaali mujje tusaleko omukulu nga bwe mwasobodde okuba nga mugoberera ensonga naye Bajjo Alien Skin Patrick Mulwana ekyo ekikeseza olwaleero abasirikale beegumbye amakaage wali ku Fangon Forest nga bazze okulaba nga bamukwata ekidiide omukulu bamutemezzaako era okukakana ayise mabega wa kikomera naba nga apirimpisa emisinde emingi nnyo naba nga adduse. Alien Skin ono yasazeewo kubanga ensonga zino azikwasiza ddala maanyi era ye yasazeewo kubanga alumba. Olunaku lw'ejjo Bajjo yagenze n'afayiringa omusango okusinziira ku bigambo bye maaso ngenda kubanga naye mukuwa abeeko ensonga za ttaanya. Omukulu bwe yagenze okubanga afayiringa emisango era emisango egimu ku gye yalopye musango assault malicious damage era n'aloopa ne attempted murder olw'ensonga twalabyeko omuvubuka Ibrahim nga bwe twambalaze nga ono naye yakwatiriddwawo straight ye yagezezzaako okubanga amukuba ejjinja oba yagezezzaako okubanga amukuba etoffaali so that is attempted murder then assault nga boogezako okubanga owadde ogoberera omukulu bwe batyo basobodde okubanga bamusalako naye nga Alien ono yandiba nga ye afuukidde ddala kyebawala olw'ensonga atagenda kubanga azikiza bingi nnyo abenjagala okubanga olaba mu maaso awo naye nga Bajjo ye aweze okuba nti Alien Skin ono agenda kubanga akoma ku ye mu maaso awo ngenda mukulaga njagala ombuliremu atuwayemuko olunaku lwaleero Alien Skin ono agenda maaso awo ngenda mukulaga vidiyo eno ebadde esatulatenze nnyo ku mutimbagano. Alien Skin ng'agamba Bobi Wine bw'abanga ddala ali mu struggle essaawa atunde ennyumba ye ajje ku frontline of which kyendowooza nti njagala ombuliremu akusinziira ku bigambo bya Alien Skin ono naddala waba atandise okulagira ddala nti akuba Bobi Wine abbeeya nnaku kyendowooza nti Alien njagala onnyumize awo njagala onnyumize nakiraba abantu bakyefuulidde kakati mukanyolaganaako ki Ibra nekikwata bbulooka nekyagala ojjinkuba Ibra yaani
kino kivubuka kyali kikabadde tebakutte bamukutte abadde butti yadde butti oyo mwana alina order from above alina abanene abamukozesa okukola effujjo takwatwako era ekidiira gavumenti bwenebanga erimu ebyo ebyekirayo ebyayo eteekawo ekyo kijjo Bobi Wine kikuba abantu bajja kitta bussi kubanga amaanyi gekikozesa obuyinza kiraga nti kikuumwako akati ne bamukola ki ali ndo tumanyi we yaddukidde kuba badde bamutwala omukwate yaddusinga mubbi w'essimu n'abula ebintu tuddayo leero ziragenze nakola statement gye bafayire egende mu kikooti oddayo leero era wengenda kati wemala amakunaaba naye nayogeddeko ne alien n'agamba obadde omaze ebbanga ng'omukuba nga tewali nsonga mbu yadde akuwa nsonga omukube anti bulijjo mb'obadde omwokya talina kye yakkoze kati yadde akuwa ensonga ebeerewo lwaki omulumba agambye atya nkumanyi kati kyo kirowooza nti buli omu amanyiirwa era saagala nnyo okukola amawulire alingaze kunkuba kundabisa bino bikikola bakati bali kimanyi kiri ku musajja ali trained malawudi n'agamba kasukunza omuntu wannumba alisugire kufa obanza okufa era kigamba abantu tubeyetekako okulumba Bajjo alina okuggwawo omulambo nankyoboza enjogera emirimu lowooza nti mbeera mu kusaaba